eggwanga erya America lyemulugunya si ssanyufu ku ggwanga erya Rwanda olw'okulemererwa okubeera nti nno eteeka ekitiibwa mu ndagaano Peace Agreement eya Washington Accords. Kale bano bagamba nti eno Peace Agreement aba Rwanda basazeewo okubeera nga bagiviolatinga, era omukungu wa United States nga ayogerako eri olukiiko lwa United Nations, omukungu Bruce yagambye nti ensi Rwanda ne DRC tebannaba kubeera nga bonna batuukiriza, newankubadde nga Rwanda erabika ng'ekyesisiggiriza Congo eraze obubonero bwonna obulaga nti neetegefu okubeera ng'etuukiriza ebyava mu ndagaano. Kale bw'atyo Tammy Bruce bwe yategeezezza, yabadde ayogerako eri UN, United Nations Security Council briefing ku nsonga za Great Lakes Region. Kakati ono nga ategeeza nti endagaano ya Washington Accords erina okubeera ng'eteekebwamu ekitiibwa, era nga bagamba basuubira nti mu kiseera ekigere implementation erina okuba nga etandikirawo, era elements zonna mu agreement bye bakkaanyako mu agreement okusobola okuzza emirembe mu kitundu kino birina okubeera nga bituukirizibwa. Jjukira nti already abayeekera ba M23 ne DRC bwe batyo enteesaganya zikyagenda mu maaso mu ggwanga erya Qatar, era yawaanye eggwanga erya Qatar n'alisiima ne Switzerland okubeera nti basobola okuhostinga round esembyeyo okubeera nga M23 bakkaanya n'eggwanga n'amagye aba n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kakati okwo kwe yagasa okusiima African Union panel of facilitators okubeera nti nabo bakoze kinene nnyo ne President wa Togo mu mbeera ey'okubeera nga region eno eddamu emirembe. Ono nno ategeezezza n'agamba nti baagala mirembe egya ddala, lasting peace mu Great Lakes region, tebaagalamu mirembe yadde n'akamu, ye mission gye baliko. So bino ebyokuteesa obuteesa akatonotono bwe batyo ne baddamu si bye baliko. Era ono yalabudde nti gye bagenda oba gye bagenda beeyongera baagala lasting solution, baagala eddagala erya ddala, nti okulwanagana kulina okuggweerawo ddala. Naye era n'ategeeza n'agamba nti newankubadde ng'enjuyi zonna zaagenda mu ndagaano, DRC n'eggwanga erya Rwanda naye bali disappointed nti Rwanda kugamba si basanyufu eri ggwanga erya Rwanda okubeera nti bakyayongera okubeera nga bafacilitatinga, bakyakuma omuliro mu kulwanagana. Era ng'agamba nti kino kirabwa nga okuyisa olugaayo mu ebyo ebyatuukibwako mu Washington Accords Rwanda byeyeeyama okubeera ng'ekola, era nga ategeeza nti bano baali bakkaanyizza okubeera ng'amagye ga Rwanda gafiirayo ddala mu Democratic Republic of Congo okussa ekitiibwa mu sovereignty y'eggwanga erya Congo ne territorial integrity. Eggwanga erya Congo lirina okuweebwa ekitiibwa, terisobola okubeera nga lyekwasaganyiriza ensonga zaalyo ewatali kuyingirirwa, lyetaaga political independence. Era bino byonna birina okubeera nga biteekebwamu ekitiibwa. N'olw'ensonga eyo eggwanga erya Rwanda lirina okukulumulula amagye gaalyo butereevu ne ligajjayo. Nejjukira Kagame alabikanga eyali hesitant ku nsonga eyo, ng'alinga agamba nti tebasobola kuvaayo buvinga ate abayeekera ab'enterahamwe bakyaliwaawo. Akati ye n'ategeeza nti Kinshasa egezezzaako okubeera ng'etuukiriza obligations okusobola okubeera nga baneutralizinga aba FDLR, Rwanda beesinga okubeera ng'etya nti ekyo
bo bali mu kyokolako balaba nga waliwo steady progress. Kakati munnange nga ali mu kwogera ku long standing security concerns zino bw'atyo n'agamba nti kyetaagisa okubeera nga obutali bwesimbu n'obuteesiganga nabuggweerawo ddala kubanga buno bwe buleetedde embeera eno okubeera ng'esajjuka okumala emyaka n'emyaka. Kale bw'atyo n'alabula nti Washington tejja kulonzalonza kubaako ate mbeera gy'eteekawo esingako nti bajjinza okuteekawo ku mbeera okakasa nti ddala emirembe gibukala mu kitundu kino. Yagambye nti bo tebatidde okubeera nga bateekawo all available tools to promote accountability for those who undermine peace. Abo bonna abagezaako okubeera nga bayisa olugaayo oba abagezaako okubeera nga batabangula ekitundu kino nga bayisa olugaayo mu ndagaano gye baateekamuko omukono bonna Washington Accords ti tebagenda bonna kulonzalonza, tebagenda na kubeera nga bakikwatirwamu ensonyi oba kiwendowooza ey'okubiri bagenda kubabalula kyategeeza. Kakati jjukira nti sanctions omwezi oguwedde baaziteeka ku ggwanga erya Rwanda, eggye erya Rwanda nga baateeka ku bajeno bana bajeno be baateekako sanctions mu region eno, era nti Rwanda ne kigiyisa bubi nnyo, Kagame kyamutabula nnyo. Naye ng'ekituufu kyo kiri nti byonna bina biraga nti United States neetegefu okubeera nga ekitundu kino muganda wange kuva Congo yagikikwasa kigiddamu ttaano ewatali kulonzalonza kwonna. Kale bwe batyo abayekera ba M23 bakirabira ddala nti oba oli awo akakisa ke balina ke kukubeera nti ebitundu bye baawamba bye balinawo okwo kwe balina okubeera nga basinziira nabo okubeera nga babako ke bafuna mu nteesaganya. Era bano balabise nga bawamba ebitundu ebiwererako ddala okulwana okwakabalukawo wano mu South Kivu Highlands kulese abantu nga bali awo basobeddwa. Kakati Democratic Republic of Congo bwetyo n'abayekera ba M23 nga omukyala Bruce bwatutegeezezza nti Qatar ne Switzerland bakoze kinene nnyo mu kulaba nga bakkaanya batuuza enjuyi zino ebbiri okubeera nga ziteesaganya. Kakati baasemba kutuula mu Switzerland era nga rawundi eno ey'okuteesa wakati w'enjuyi zombi yatandika ku Mande. Newankubadde ng'ate endagaano eri yasaanibwa mu Desemba, Washington Accords yo weeri wakati w'eggwanga erya Rwanda ne Democratic Republic of Congo. So nga ate bano nabo abayekera ba M23 bo nga bo balina okuba nga baba n'enteesaganya ez'enjawulo okusobola okulaba ki ekyokubeera nga babakolera. Kati bino tebaagala Rwanda ebyeyingizeemu, baagala babaawule Rwanda ekole byayo nga bwe bagiragidde mu Washington Accords, ne bali abayekera nabo bakkaanye. Ng'eno enteesaganya bwe zigenda mu maaso okusinziira ku lipooti zirifunda okuva e Goma, batutegeeza batugamba nti embeera ku ground eri very fragile, mbeera ya bunkenke nnyo, nti newankubadde bali mu kuteesaganya eri naye oba oli awo okubala okulwanagana essaawa yonna akusobola okubeera nga kubalukawo ate eno, kubanga enjuyi zonna bwe zityo buli luuyi lunenya luno lwalwo okubeera nti nno baayisa olugaayo mu ndagaano ze baateekako omukono aba M23 badde nga bajja bakyogera nti gavumenti ya Kinshasa tulemesezza ekisiza olugaayo bwe twateesa. Kakati mu bitundu nga Minembwe mu maserengeta aga Kivu province okugeza bagamba nti abantu abawererako ddala bwe batyo beesanze nga bali caught up mu makkati ag'olutalo okusinziira munnange ku njuyi zombi, Democratic Republic of Congo n'abayekera ba M23 nga bawanyisiganya amasasi. Kakati abantu bo mu Eastern DRC basuubira okuba nti oba oli awo enteesaganya zinaateeka enjuyi zombi ku nninga okubeera nga bateeka ekitiibwa mu ndagaano ez'okuzza emirembe, peace mechanism, oluvannyuma lw'okubeera nti nno ebbanga lyonna zibadde ate ziremererwa oba tebaziteekamu kitiibwa endagaano zibateekako omukono
abwe badde ate ne batandika okukubira nga balwanagana. Kati ebyo bye biri mu Democratic Republic of Congo, era nga bannange bino jjukira nti byonna okutwaliza awamu Amerika kasita yayingirayo Tshisekedi awo ye yakiggala yakimala.